Mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde, Joan Katongole yava kuno ng'abawala abalala n'agenda mu ggwanga lya Saudi Arabia okukuba ekyeyo. Ng'ava kuno baamutegeeza nti yali agenze kukola mu kiyumba ekyakazibwako obwa kaddama. Emyezi egyasooka 6 gyali mirungi. Nkola era nga nkola emirimu ng'era omuntu gwe batutte okukola mu kiyumba. Kyokka bwakyalumu ng'abafamire bonna bakuŋŋaanye nga bwe baali batera okukola ne bamuyita naye okubeeyungako. Waliwo awo ennyumba ewaka endala naye nga yo sigiyingirangamu bukyanga nzija. Ne ntuuka munda nga bakuŋŋaaniddeyo bampise. Nga batudde beetoolodde bwe bati. Ono anyumya nti bonna baali beenaanise engoye enjeru era naye okuyingira baasooka kumufunira ngoye ezo era ne yeebikkirira bulungi n'ebyokwewunda byonna bye yalina ne babimugisaako. Ne kuba nalina ppini matu ne ppini baazinzijjako n'obukomo ne ndyoka nnyingirayo eri munda. Katongole agamba nti yali nkola yaabwe okukuŋŋaananga oluvannyuma lw'ekiseera ne beenaanika engoye enjeru ne bayingira mu nnyumba eyo gye bali tebamukkirizayo kuyingiramu. Naye nga bajja ne bambala ebya white bonna, si mukazi si musajja, ne bayingirayo ne bagenda. Saamanya nga bye baakolayo kuba nali sikkirizibwa nze kugendayo. Ku olwo ng'ayingidde yabasanga beetoolodde obuliri nga kuliko omuntu gwe yategeera oluvannyuma nti gwali mulambo. Yali omusajja nga mukadde naye nga baamukaza, naye nga tosobola kutegeera nti oba afudde oba tafudde kuba yali ng'alinga ali mu buliri ng'era omuntu wabeera ng'alinga eyeebase. Wano be baakamutemera nti yali wakugunaaza olwo yenna n'ajjula okutya. Naye kati kaakano ogenda kukola omulimu ogwakola ki ogwakuleeta. Ne baŋŋamba ogenda kumunaaza ng'ate naffe wetuli wano tetuvuddeyo. Ku ssaawa eyo natya kuba nali nkyewuunya okuŋŋamba nti naaze omulambo ate nga bonna batudde awo. Yakomba kwebaza eriibwa nti waakiri okumutikka ne bamuzza Uganda naye nga tanaazizza mulambo. Era nababuuza ne bagamba najja kukola mirimu gy'awaka oba najja kunaaza mulambo. Kyekibuuzo kye nababuuza. Ng'aganyi beecwacwana ne basooka bafuluma naye we yafunira oluwenda n'adduka okwolekera mu kisenge kye n'abaakugwakubira essimu okumubuulira ekibaddewo. Mukwano gwange ne munyumiza byonna kuba basooka ne bavaawo awo ng'olwoŋŋaanye ne basooka ne bayomba ne bafuluma biki nange ne nfuluma ne nyambuka waggulu mulumu yange gye nakolera ebyo. Omuwala gwe yanyumiza ye yamuyamba n'abaako ab'obuyinza abalala byakubira ne bakola enteekateeka okumuggyayo paka lwe baamuzza e Uganda era ono yava yeewera nga bw'atalidda Saudi. Si byangu era nze siroota na kirooto kiddayo. Sikirootanga nze muntu yali asinga okwagala okulinnya ennyonyi mbu ŋŋenda kukola naye siroota kirooto kiddayo Saudi. Buli lunaku waliwo bannayuganda balinnya ennyonyi okwolekera amawanga g'abawalabu okukuba ekyeyo. Weewaawo waliwo abafunirayo ebizibu n'abayita mu kusoomooza okutalojjeka kati ng'okwono naye ate waliwo abawangaliddeyo obulungi ne batafuna buzibu bwonna. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.